egenda kuddawo makulu Nenda wadi wazisimba omukulu wamuwa wadi wazisimba tugenda kubeerawo wamu ne Haji Kulonga mwenda abafangoni ne wakobadde akabeeyi keekizeemu naffe tugenda balana nti naffe mulimu abakolaki mulimu abagomedde ne wanene okutabaaza enjiri buli omwe mutuukeko nga bwekirina okubeera ubwo naffe tumweyamye kibe kiri sira kinsuubiza kirala kujja kuyimba live band n'okuyimba obumugwana ennaku zino bwenina okuyitirivu gwe mutegesi abafaani bange abagenda okubeerayo mangoni akikakana kati gwe mpozi yakolenyomeze jinyogosi tubadde wano alina namba aba MTN abagala nnyo naye abasabamu wali mbono maaso ga hoteri ye bakukolerewo ku kkubo enfufu emutta ab'emutendero bakiwulidde kola kiwulize naffe tujja kuba tufunye omuntu omutuufu bwejjo tubeera era biri era ki yamande kati papa ansomeddemu bituufu ne bakpanya ku dipositi w'ebigambo kati ffe tujja asigala kwogera bingi wabula okubasaba mwenna abatulaba okujjanga mwenda omwezi ogw'omunaana ogujja right yamutwagire Haji Namubiri kubanga mukimanyi bulungi okuyimba ayimba tetugenda kugamba nti nagenda yigaaki ate nga ye Haji abakyala mwenna mujje mwagire Haji Namubiri n'abaami bamwe mujje nabo bonna bajje abato ennyimba za Haji muzimanyi tezirimu okubuulirira zirimu amakulu mangi osobola okujja n'ofuna ekyokuyiga naffe abawala abato mwenna mujje kubanga abamu bajja kubaali oyinza okuvaawo mushyongo olina kyokoze eki so mujje mwagire Haji Namubiri bannange tujjako amasanyufu nnyo ate era nange Haji nzikiriza bisooka kenga mukaaga Desemba ngenda nange kubayita ku lunaku olwo mujje mumpagire baaniriza mwenna abali wano we bali kujja naye nga sinatuuka mu kwebaza buli omu njala kunyumyayo akabuzi katono obite epozi twagula ffenna emutabani wange olujja luno mwanyinaze nga batanzi omwana owokuna olujja bakitange azaala Haruna Namubiri so si byakwesibako Haruna Namubiri musaayi bwange twakula netutuuka we tutuuse ensi netugabana ensi bwetugabana nze netwala mu bidongo munange netutwala mu bwakinyozi mu kiseera ekituufu kati munange oyo bwenfunamu ku kasente nga munange talina na byuma bisala ekiseera awo nga kovinyamu tulina wetulina akapoliti kaffe akafanira omukulu ono bwe twatufunira akasenge ng'abeera mu kiseera wakati awo era wasalira ki biri era bwenzija okumanya mashini emu gye mmanya esala ebbiri linnya lya Supertepa gye yammanyanga nga nkojja mulira Supertepa ngenda kola sente mu kiseera wano nenzijukira nga banagula bbiri wali yalalakola saabuni naabo kisene kati nengula Supertepa nenzimuwa mutabani akole ki kuba twesuubiza nti fenna tuyiye twajja ku kibuga kuyiya sente obulamu ne bukyala abaana ne bamusumagiza abaye basse Supertepa ne bazimba n'afuluma nga naye omanyi mu kiseera eggaali zibeerayo abaana abakubi b'emumbi abayina ebiso abayina biki
n'afuluma agobe emisinde ababbeki Spatepa nga mu bintu bibiri ate bw'anaŋŋamba nti no Spatepa bazikoze eki ate naye ng'alaba obulamu babukoze eki bwe yanyumiza emboozi eyo ebirowoozo byange byagenda walala naye mukulowooza nti kuba nanyiiga nalowooza neŋŋamba omwana wa mwannyinazi mu Kisenyi yafulumya ekiro n'agoba abavubuka abalina byebalidde nebibalibedde obaolyawo ebyanyi mubakambwe ekiteetaagisa bwe bakufumita ekiso kale nange wadde embeera litennaba kuba nnungi naye ate munayi nali musingako nemugamba akolaki vaayo bwavaayo najja atuli mu Eagles production teyatandika na kuyimba musajja oyo yali musituzi wabyo ng'asitula byuma nyumya emboozi eno lwansonga waliwo abajja ye nalowooza nti bakuba bukubi kajje nokola ki noyitawo abalina emikisa bakikola wabula buli omu sabana mu kisoobo najja n'atandika okuba omusituzi waki era nzijukira mwenda muŋoona abo waliwo olutalo abawagizi balwana mu kulwana nga ffe twekwese wansi w'entebe tukola bwetuti musajja wattu n'alwana asitula ebyuma se ku mmotoka ebyuma bya kojja kakati omusirikale w'okukifo namuŋoona yalowooza nti olwo mubbi waki wabisirikalo bakuba omusajja babbi katalina musaati naye awo wonna nga Katonda ali mukumukola ki muteekateeka bwe yava mukusitula ebyuma n'atandika okwogera ku drive nga banebula temusubwa leero kulagenda kujja bude temusubwa mayimbi ebisabisemagula kibiki era okuyiga okuyimba ayigira ku drive ezo zeyakolanga naye ngayagalanya enyimba z'abakazi ngaayimanya enyimba z'abalimi bamatokaako bakusaasira balya kola zabayimba awo omuntu waffe ayiga okukola ki kuyimba ayiga okuyimba alona mu biru Mukama n'ayamba n'ayigamu okuyimba najja neyegattakawo ku Diamond production nga tumaze okuvaayo naye n'amala n'akomawo kati ng'ennyimba zawandiika yalina ennyimba zeyali ayimba nga tezinkolera bulungi ng'ayimba ebintu nga tebigatta ndowooza owulira omusajja alifunye naye ng'ebigambo tebikola ki ekisaaga oba baalibiyimba kyo simanyi nali nsaaga simanyi nali biki nga biri awo tebikola ki twalina jjamu yaffe jamu session yaffe ku ewaayi kakati ngenda okuwulira bwe nali nfuluma nga ngenda n'okugenda aluna n'alyayimbe ngenda okuwulira ayimba ekitoogo kifansalira ngaoyazoolina nali nfuluma evulira nenyimirira ku geeti enyimirira ku geeti ngenda okuwulira nga omusajja alabika yafunye eki oluyimba naye nga tamanyi buyimba bwe buggwa nenkomawo emabega nezija nemugamba enkya tukeera mu studio kakati mugamba enkya mutukeera mu studio ate ansirubalirako angamba ku buyimba kikoze olulooba okuyimba nti ate namutunze emukuomye nti waluguzizza nti ng'omuntu gwe yaluguzizza muntu wange naye kati nga ate noono njagala akole ki yali aluguzizza mulongo kato lwama kyokka mulongo kato lwama taata wange mu music naye aluguze naye aluwadde ani Mutiibwa n'oluli Mutiibwa nga naye tebannagenda muki neŋŋamba kakati lwaluuno ebisigadde bituukidde mu studio twakeera mu dream studio bwayawe okugenda okukola oluyimba ekitooke kifaaki salira mulongo n'asanga misaaki bakoze eki nemugaa taata asonyiwa naye omwana ono awokola waganyira okuyitira era Katonda n'atuyamba okuva ku kitooke kifaasalira taata mu mabega so
bingi byensobola okunyumira kwakula bingi nnyo naye nze wano wendi ndi mu birooto byange buli muwagizi alieyo okuwagira Haruna mu biru oba owagidde ani kubanga kino nze kyenjagala bwe twamaliriza ebyo byonna bangi bagendanga ne wabula bagakomputita wange naye intentional I did it atire mulayini mwempitidde tusobole okuyitawo mukama mulungi tuyiseewo netunuka gyetukoze waliwo abaala ba advantage nga tuli mu Eagles production sajja atubi ne batandika okuleekawo embeera nga bo bateekawo embeera nti oyo awo tetukolagana naali bo nga balabya advantage ekola sente nga ne tebasobola zikola nga ate alinaffe ne bateekawo embeera wafuluma ekibiina nze gyendi byali emirundi emeka gyagenza omwana wange agenze kufuna okusinga bwe yabifunye ng'ali wano naye ate nga bali balina teeke gye baali bakozesa embi eraga nti oba wabimu engeri yaki yembiranyi era waliwo olumu netwali kukonsatiyo ne wabawo omuntu omu yayogera misaki ogwo omuze okulemesa abaana mulina okweddako basajja mmwe ne mutunuulira naye olwokuba twakuzibwa nali ngenda muddamu ekigambo naye nze mutima gwange nali musanyufu kubanga Haruna Paul yali afunye eki sente n'abantu tugudde wala era bulijjo nkimugamba nti Haruna ffe bagagga waffe teweesiriwaza ffe bagagga beekaffe tulina okukyusa famire si bwe kiri era nkiddamu nekigamba kati bajjajjaabo baafa bonna bati ffe bagagga baabo tulina okukyusa famire eyo mukama mulungi Haruna bwe yatuuka gyatuuse obwongo tebamukyusa wadde byonna byaliwo yamanya nti Misaki Ntaaya Mayinja be bamaama be bataata era tuli mu kuntambuza bulungi nnyo era kyobola nti tukitambula buki nsaba mukama ekirooto kyange kyongere okutuukirira nga mwenda Serena njagala mujje musinge n'abajja ku konsati yange kimanyi mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna Mubiru mujje konsati eyo esobola okuba successful abandyagadde ereme mutugambe byakalire ku mutima bwete era bwe njagala okubasaba mujje ku konsati ya mwana wange oyinga mukaaga Desemba naye ojja kubeera ku Serena nga bwensaba nga bwensaba Ketti sebo mwami Ketti manyi woyo ne mwolini mulowoozeeko manyi asobola okuba ku kyalo ekimu njagala twala omukisa okwebaza MTN Uganda kubanga MTN eyo tukolaganya ebbanga ddene twaliko ne Britain partnership nayo some years back ndowooza oba yali 2005-2006 nga ffe tuli bakozi ba MTN ebiseera lwabeerawo wano bakwekagonyera n'abalala so MTN ezeetulabako omulamwa njebaza nnyo nti up to now ekyasobola okugamba nti Misaki katumuteekemu kyetulina Haruna katumuteekemu kyetulina oba miziki waffe gwe muyita owa bbandi abalala gwe baali bagamba nti muyaku ne babanga bo bakyalina confidence egamba nti atadde ssente mu general eno ne tuba ate nga naffe tetubaswaza tujja n'abantu tetubaleeta njagala okwebaza Ketti Events and beyond njagala okwebaza Building Solutions njagala